Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Teknolojiya ne byempuliziganya bikyali wansi nnyo mu Uganda naye nga ku Brenda kyangu nnyo ng'okulya emmere matooke. Ono n'abakyala ali mabega wa Insta Health Mobile App era ng'ekozesebwa omuwendo gw'Abannayuganda. Brenda Katwesije yali akola okunoonyereza ku by'amalagala mu ssettendekero ng'okunoonyereza kwe mu kyalo kwalaga nti ebikozesebwa mu kyalo tebimala. Ekizibu kye kimu kyennyini Bannayuganda kye batera okusisinkana nga beetaaga eddagala. Ono yalwala nga talina bujjanjabi ekyamukako okuyiiya yayiiya app gye yatuuma Insta Health ng'ebizibu ne bye yayitamu byamuzibula amaaso paka mu luyiiya. Eno app esobola okuyunga ku musawo ambulensi paka mu ddwaliro ewamu n'okuyunga ku muntu gw'oyinza okubuulira by'oyitamu. Newankubadde ebitundu ebimu mu Uganda tebinneegatta ku mutimbagano, abantu 4 buli 100 mu Uganda be balina essimu ezeeyunga ku mutimbagano, ekisobozesezza app okututaasa mu kyasa kino. Brenda yaweereddwa ekirabo aba International Telecommunication Union ng'era yaliko mu Silicon Valley ewaali bayiiya banne. Bw'atyo n'asuubiza okwongera ettaffaali ku nsonga za tekinologiya okutandikira ddala ku kusobozesa okwogera n'omusawo ewamu n'okufuna obuyambi. Brenda yeetaaga ensimbi, obuvumu n'essaala okutuukiriza kino ekirooto, ebintu ebyetaagisibwa buli omu nga yeetaaga okugenda mu maaso. Ensonga z'okukukusa abantu zikyagenda mu maaso. Omusasi waffe MC Loy kaagatuwe. Abanoonyi b'obubudamu abasoba mu mitwalo 4 be bakatuuka mu nsi ya Italy mu guno omwaka nga basinga kuva mu nsi za Sudani, Somalia, Eritrea ne Ethiopia. Namungi w'abantu abanoonyi b'obubudamu okuva ku semazinga Africa okuyigira ensi za Bulaaya awaliriza ensi ya Italy okunoonya abampemba bakukusa abantu bano okusobola okubagombamu obwala. Mu mwezi gwa Mayo ow'omwaka guno Mwami Medani abadde ku lukalala lw'abakiwagi abanoonyezebwa nga mukulu w'Eby'omujambula abakukusa abantu nga basinzira mu nsi ya Libya. Era ebitongole ebiteese by'ensi ya Italy ne Bungereza byamukwatira mu kibuga kya Sudani ekikulu ekya Khartoum nga yeetegeka kugenda mu nsi ya Eritrea okusasula empooza mu bannalukalala b'omu kitundu okumuwa bukuumi ng'atambuza bizinesi ye ey'okukukusa abantu. Wabula Medani yali yalondoolwa dda satellite z'omu bwengula n'ebitongole by'Obulaaya ebyokwerinda olw'okubeera omu ku bampembe abaana abakulira okukukusa abantu mu nsi yonna era nga bizinesi ye ebalibwa mu kawumbi kamu aka pawundi eza Bungereza. Emboozi yakwatibwa ku ssimu ya Medani nga yeewana okuwa abakuumi b'ebifo by'ababundabunda enguzi okusobola okumuwa bano abantu okubakukusa nayo yayanjulwa abalamuzi. Wabula Medani abadde akolagana ne Jemei Emyasa enzaalwa ya Ethiopia nga bakoze obuwanana bw'ensimbi mu kukukusa abantu ku nnyanja. Babadde bagula abantu abawambe okuba ku bajambula abalala era nga buli lyato eririko abantu abawera 600 babadde basobola okubafunamu akakadde ka $. Ono Kiwagi amanyiddwa nga General mu banne bakola nabo emipango yakwasibwa ensi ya Italy kubanga yerina obuvunaanyizibwa ku guno omusango kubanga abantu abakukusibwa batwalibwa mu nsi eno. Okusibwa kw'omu ku bantu abasinga okukukusa Abafirika okubatwala e Bulaaya kyakoze kinene nnyo mu kulwanyisa ekiffe kino n'okulabula abakukusa abantu abalala. Sigadde nze MC Loy nga maweereza ku NewzBeat. Webale nnyo MC Loy naago gatutuusaako. Oluvannyuma lw'okubonaabona n'ekyeya Zambia omusana eguzuddemu ekyama. Omusasi waffe MC Yana kaagatutuuseeko. Zambia imekuwa vibaya na misimu kwa muda mrefu na wakali ukame kupunguza viwango vya maji ya mili yake ya maji kupungua karibu. Hii ina uzito kupunguza hydroumeme maambukizi chini koto, na kwa sababu hii ya vilema Zambia uchumi na sekta hiyo. Bwawa la karibu ambayo inatoa zaidi ya Zambia na Zimbabwe's hydroumeme sasa ni kazi katika percentage 12 tu ya uwezo wake. Bwawa wa umri ya miaka 50 inakuwa muda mrefu imekuwa katika daya haja ya ukarabati na reservoir yake imekuwa yakakauka na ukame yalisababisha na El Nino uzushi. Hata hivyo, kama sehemu ya dunia beki mpango wa jua ilizinduliwa mwaka wa 2015 katika Zambia, Senegal na Madagascar. Nishati ya jua na ushuru chini kabisa katika ndogo Sahara Afrika na anatarajia triple pato kwa megawati 6,000 katika kipindi cha miaka 2 kupitia upanuzi
ujenzi wa miradi ya nishati ya jua hasa katika maeneo ya vijijini. Serikali ya Zambia tayari imeshaanza kujenga nishati ya jua powered kuza mashimo, na katika kipindi cha miaka 2 inatarajia kujenga 2 zaidi ili kukidhi seti malengo yake. Watt 300 umeme wa jua kukimbia kuzaa mashimo, kushikilia pampu ambayo kubeba maji hadi kwenye matanki ya lita 10,000. Wengi wawekezaji wa kigeni pia umeonyesha ni ya kuanzisha miradi ya nishati badala katika Zambia, kama uwekezaji jua ndege mdogo ambaye pia anataka kujenga milioni $150 bayo mafuta kupanda kwa kutumia mihogo. Nigeria billionaire Aliko Dangote pia kujengwa mamlaka yake mwenyewe hatua katika Zambia kwa kiwanda chake. Saruji kwa lengo la kulisha umeme yoyote ya ziada na umeme wa gridi ya nchi. Ingawa Zambia bado inaagiza nguvu kutoka Mzambiki na mipango ya kuagiza zaidi kutoka Afrika Kusini wake kwa lengo la kupunguza yake juu ya utegemezi wa umeme wa maji umeme kwa kuendeleza nishati ya jua yake mwenyewe. Mini MC Yala na report kwa NewzBeat. Webale nnyo MC Yala nago gatutuusaako. Musabiti mbale abobogate gwa European Union bandyawukana oluvannyuma lw'okukola ebyafaayo enkuyanja nga bali Muganda. Kigambibwa nti basaana kwezza bujja Abangereza baagala kulekulira European Union era bangi kyekibali ku bimwa. European Union erimu 28 ekibadde kibagatta bibadde byabufuzi n'amateeka agaakolebwa mu myaka egyayita. Abamu bagamba guno omugatte gwa banene bokka okusobola okukyasa ebitongole binnange mu bwetaafu. Mu Brussels bangi bakolera wansi bw'obumenyi bw'amateeka naye ng'olw'ensimbi bwe bakwatibwa emisango gibula. Mu Juni 23 wakubayo olukuŋŋaana ng'era bannansi baakubuuzibwa oba ekyokulekulira omugatte bakisemba. Abangereza baagala okulekulira omugatte badde ku nfuga yaabwe ey'edda ewamu n'okwezza obukuumi bw'ensalosalo zaabwe. Bano baagala okukendeeza ku bantu abayingira mu ggwanga lyabwe ewamu n'ensonga z'obukuumi bw'abagwira, naye nga amawanga mangi gakyawakanya ensonga y'okulekulira guno omugatte. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agokya. Nsigadde nze ne dislike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma.